Mukama yebaziwe abooluganda olwaleero tugenda kugabana ekigambo kya Katonda ku kwagala okwanamadala. Kuno kwagala kwa Bayibuli kakati tuyinza okwebuuza lwaki okwagala kuno kukulu, lwaki twogera kwagala. Okwagala bannange kukulu kubanga Bayibuli etugamba mu Bakolosaayi essula y'e13 olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lw'omusanvu nti ne bwenkola ki ne bwenjogera mu nnimi ne bwenkola ebirungi ebyenkanawa bwe mba nga sina kwagala byonna butaliimu. Era mu Bagalatiya essula y'okutaano olunyiriri olw'omukaaga Bayibuli etugamba nti yadde okukomolebwa yadde okutali kukomolebwa mu Yesu Kristo byonna tebirina mugaso. Ekikulu kwe kubeera n'okukkiriza okulabisibwa mu kwagala. Kati Bayibuli egenda netugamba etugamba mu bifo bingi ne mu Matayo essula 22 olunyiriri olwa 33 okutuuka ku 4 nti ekiragiro ekisinga obukulu mu biragiro byonna, ekiragiro ekisinga okubeera eky'amaanyi kwe kwagala Mukama Katonda n'emitima gyaffe gyonna n'okutegeera kwaffe kwonna n'amaanyi gaffe gonna, kwe kwagala Katonda kwatusuubiza. N'agamba ekyo ekiragiro ekisinga obukulu. N'agamba naye ate ekyokubiri naye era kifaanagana ng'ekyo kwe kwagala bantu bannaffe nga naffe Mukama nga naffe we tweyagala. Ate n'ekyo Bayibuli n'egamba nti kasita tuba nga tutambulidde mu kwagala okufaanagana bwe kutyo amateeka gonna tuba tugatuukiriza. N'olwekyo mukwano gyange tetulina kukola bingi, tutambule butambulizi mu kwagala Katonda waffe ne mu kwagala bantu bannaffe, awo byonna bibe nga biteredde. Njagala obbajjukiza nti mu kugabana kwange okwasembayo nayogera ku ngeri gye tuyinza okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda oba okunyweza omukwano gwaffe ne Katonda. Kati ekyo kyekitundu ekyogera kwagala Katonda. Sigenda biddamu olwaleero, naye olwaleero ngenda kuteeka essira ku abantu bannaffe tubaagala tutya, oyagala otya muliraanwa wo. Ekyo kyekitundu kyekinyusi ekyokugabana okwaleero. Tumaze okutegeera nti okwagala kukulu kyekiragiro kya Mukama Katonda ekisinga okuba ekikulu, naye okwagala kwo kwe kutya. Kakati Bayibuli ekunnyonnyola mu kitabo kya Yokaana ekyokubiri, mu bbaluwa ya Yokaana eyokubiri essula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga. Ate neeyongera okutugonderezaamu mu Bakolinso ekisooka essula 13 olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'omusanvu. Munzikirize ndusome tusobole okukitegeera obulungi. Okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga, tekusiba kibi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, ne kusanyukira wamu n'amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Bannange okwagala nga Bayibuli ekunnyonnyola ne tukutegeera. Kakati nga tumaze okutegeera okwagala okwo, okwagala twongera okukitegeera nti okwagala bikolwa. Okwagala si kwogera bwogezi, naye okwagala bikolwa. Era Bayibuli egamba mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okusatu n'olunyiriri olw'18 nti baana bange okwagala kwaffe kuleme kubeera bigambo bugambo, wabula kubeera okwagala okwannamaddala, okweyolesa mu bikolwa. Era mujjukira olugero olw'endiga n'embuzi mu Bayibuli. Yesu lwe yayawula endiga n'embuzi okusinziira ku bikolwa by'abantu. Nannyonnyola n'agamba nti banne bwe nali omuyala mwampa ekyokulya, bwe nali nga nina ennyonta mwampa ekyokunywa, bwe nali mu kkomera mwankyalira, bwe nali nga sina kyakwambala mwampa ekyokwambala, bwe nali omulwadde mwajja ne mundabirira ne munkyalira. Kakati ne yeebuuza nti nno Mukama waffe Yesu, abantu ne beebuuza ebyo twakusanga ddi nga tulina ngoye ne tukuwa engoye ne tukwambaza? Twakusanga ddi ng'oli mu ddwaliro Yesu ate ne tukulambula? Twakusanga ddi ng'oli muyala ne tukuwa ekyokulya? N'alyoka agamba nti buli lwe wakikola kw'omu ku bantu bange, ku baganda bange ne bannyinaze, wakikolera nze. N'olwekyo mikwano
mukama Bible mukama ngayita mu kigambo kye mu Bible atunnyonnyola okwagala kulina kubeera kutya kwe kulaba nti abantu bannaffe yonna gye tubasanze tubaagala mu bikolwa si mu bigambo era Bible egenda nesanyusa mu Yakobo essula ey'okubiri olunyiriri 14 okutuuka ku lw'okuminamusanvu agamba nti oyinza okugamba muganda wo nga talina ngo era nga talina mmere n'omugagenda mukwano ibeera buguma weebikke buguma okute naye nga tolina ky'omuwadde okono bannayisi kwagala okubigambo bugambo ate naffe abakyala mu maka omwami wo bw'aba nga akwagala toyinza kugamba nti no omwami najinaga mukyala nkwagala nnyo kameeza natalekaako yadde 10 mukyala nkwagala nnyo abaana fees tewali mukyala nkwagala nnyo naye atinagera n'afuna abalala ku bbali awo aba takwagadde okwagala mikwano kubeera mu bikolwa abantu abasinga bamanyi ekyawandiikibwa ekya Yokaana essula ey'okusatu n'olunyiriri 16 nti Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwayo n'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo ebyo natubimanyi naye ate ekitabo kye twerabira y'ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okusatu n'olunyiriri 16 yeegamba nti kaakati bwe tuti bwe tumanya okwagala tulina okwagala nga Kristo bwe yawaayo obulamu bwe ku lwaffe naffe tulina okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abaganda baffe ne bannyinaffe kakati tulina ekyo kyekigere ekisooka okwagala Katonda nga ye bwe yayagala ekkanisa naye ate eyo ekigere ekyokubiri kwe kwagala bantu bannaffe nga naffe bwe tukola ki bwe tweyagala nsooka okubajjukiza nti bantu bannaffe be baliwa oba muliraanwa waffe yaliwa Bayibuli mujjukira olugero olw'omusamaliya omulungi tukitegeera mu Bayibuli nti omusamaliya nti omuliraanwa wo oba muganda wo ye muntu yenna gw'osinkana talina kuba nti muganda wo mwazaalwa mwenna oba nti muliraanwa wo nti naasula ku lusebenju lw'enjuuyo bonna abantu betusinkana be baliraanwa baffe kati Bayibuli egamba tulina okubaagala bannaffe baliraanwa baffe nga naffe bwe tweyagala nali ngabanamu n'abooluganda ku kkanisa nga nze nali nkitutte nti no ffenna abantu tweyagala kubanga abantu abasinga obungi baba beeyagaliza bokka baba beeyagala naye ne bakireeta nti abantu abamu tebeeyagala kati obanga gwe teweeyagala ate toyinza kwagala balala n'olwekyo kitandika nakweyagala gwe n'olyoka osobola okwagala banno nga gwe bwe weeyagala kati okwagala kuno kulina okuba kati kangezeko okunyonyola engeri gyonna okwagalamu ab'omuliraano betugambye nti be bantu bonna nga gwe bwe weeyagala kitegeeza nti okwagala okw'ekika kino tekubeeramu kuwoolera ggwanga era mu kitabo ky'Abaleevi essula 19 n'olunyiriri 18 ekitunnyonnyola temubeeramu kuwoolera ggwanga temubaamu kutereka busungu lw'ogamba nti no ono akoze kino nange kamukoze kino ono asaalimbidde ku kibanja kyange nange kansalimbire ku kike ono abbye ebintu byange nange kanzibe ebibye ono ayagadde bba wange nange kanjagala owuwe tebibeera bwe bityo kuno okuwolera eggwanga okulekera Katonda Bayibuli etugamba nti nno gwe okola birungi akoze obubi gw'omusasula biki birungi akukyawa gw'omuddamu nakumwagala akolimira gw'omuwa mukisa bannange eyo yenjagala Yesu gy'atwagaza ate okwagala kuno kuba kulina okuba nga kuli mu budde katugambe muliraanwa oba muganda oba omuntu nga nakyakwagaza nakyakusaba tokyongezaayo n'omugamba komawo enkya ekintu kino nnyongedde okukiyiga luli embabega ng'omuntu ayinza okuŋŋamba obanga nakyagala muyambemu neŋŋamba kale nja kuyamba naye nja kuyamba enkya naye ekyo nze kyenjagala nze bwe mbanga njagala omuntu annyambe nze nange njagala ŋŋambe nti komawo enkya komawo luli mba njagala annyambe ku ssaawa eyo n'olwekyo ekyo nkiyize nti omuntu bw'abanga anakyayagala okumuyamba kikole kati wakyagalira bw'oba ng'osobola so si okumutambuza ng'ate osobola ensonga yo okugigonjoola ku ssaawa eyo kakati tulina mitendera ki bantu ba kika ki be tulina okwagala abantu bonna nga wetugambye abaliraanwa baffe be bantu bonna betusinkana mu bulamu obw'ensi eno mu kitabo ky'Abaruumi essula y'okumin'essatu n'olunyiriri 8
Bayibuli etugamba nti no toba na bbanja lya muntu lyonna okujjako okwagala. Ebbanja ly'obwonna kwe kwagalana, okwagala bantu bannaffe. Kati ate ekyokubiri tulina okwagala. Bayibuli etugamba nti yadde twagadde bantu bannaffe tulina okwagala mu ngeri ey'ensuso oba okwagala ak'ensuso abo abali mu family ya Katonda abakkiriza bo tulina okubaagala ak'ensuso. Kubanga Bayibuli etugamba mu Yokaana essula y'e13 n'olunyiriri lwa 34 na 35 nti bwe tunaatambulira mu kwagala nga twagala abantu bannaffe abatulaba bajja kutegeera ddala tuli baana ba Katonda, ddala tuli bagoberezi ba Yesu Kristo. N'olwekyo twagalane naddala bannaffe abali abakkiriza abantu basobole okutegeera nti ddala tuli baana ba Katonda. Mu Matayo essula y'okutaano olunyiriri lwa 5 olwa 44 okutuuka kwa 46 Bayibuli ekikkaatiriza nti tulina okwagala abalabe baffe. Omanyi bali abalala bonna bangu. Omuntu gw'otomanya tina kyakola oyinza okumwagala, okumukolera ebyekisa, omuntu akwagala. Oli bw'abanga akwagala kyewuunyisa nti naawe omwagala niye omulabewo. Abamu muyinza okugamba nti nze sirina balabe. Kale oyinza okuba nga tolina balabe naye eriyo abantu batakwagala. Oli ayinza okukuleetera olugambo n'agamba gundi ono yakwogeddeko bwe biti, gundi ono yagamba nti tamanyi oba wamukola ki oba omulabikira otya ne takwagala bwagazi. Ate omulala ayinza okukolimira ddala ng'olaba. Ne Bayibuli etugamba etya? Egamba nti yagala abakukyawa gwe baagale. Mu Luka essula y'omukaaga olunyiriri lwa 27 okutuuka kwa 28 eyongera okukitunnyonnyola ne tukitegeera bulungi. Egamba nti edda amateeka ga Musa gagambanga nti yagala abakola obulungi nekyawa abalabe bo. Neze bagamba nti abakukyawa gwe baagale, abakolimira gwe bawa omukisa, abakuyisa obubi gwe bayise bulungi, gwe bakole bulungi. Era ne mu Baluumi essula y'e12 n'olunyiriri olwa 2 egamba nti omulabe wo bw'abanga bambi muyala muwe ekyokulya, bw'abanga alina ennyonta muwe ekyokunywa. Abafumbo bw'obeera n'omukyala ng'okimanyi nti bambi omukyala oli anjagalira omwami wange, gwe mukole bulungi, gwe mwagale. Gwe bw'abanga talina mmere muwe ku mmere. Bw'abanga abaana b'omwami aganya basasula school fees gwe zisasule bw'obanga osobola. Kubanga Bayibuli kyetuyitira okukola okwagala okwagala okwanamadala. Musabire kubanga bambi omuntu atuukira okwagala bba wa munne. Oba olabanga bambi yeetaaga ekisa kya Katonda beera n'okusaasira, musaasire omusabire. Oluusi ogenda olaba abaana abeetunda bambi ku nguudo, basabire basaasire kubanga omuntu nga oli mu kwagala kwa Katonda ekyo si kyewandyagadde okukola okwetunda ku nguudo. Oluusi abamu batambula kumpi tebambadde bali bukunya, basaasire basabire. Tobawabula okubaswaza obuswaza, ne bawabule mu mukwano mu kwagala. Bawe ku kyokulya, bawe ku kyokunywa, bayambe. Obanga muli bayizi muli ku ssomero munno ng'olaba ye ebyokusoma bimukalubiriza tomusekera busekerezi, muyambe kubanga okwo kwe kwagala Yesu kwatusuubiramu. Ekirala Bayibuli etusuubira okwagala abo abali obubi, abo abeetaaga okuyambibwa, katugambe nga bannamwandu, ng'abaana enfuuzi, ng'abaavu, abanaku. Bayibuli etugamba okubayamba era ekyo kiri mu kitabo kya Yakobo essula esooka n'olunyiriri olwa 27 ng'egamba nti eyo eddiini entuufu era etuukidde mu maaso ga Katonda kwe kwagala abantu abo abali mu bwetaavu. Mpozi ekisembayo kwe kwagala ab'eŋŋanda zaffe era ne family yaffe ey'okumwanjo. Omanyi oluusi abantu abamayinza okuba ng'oli asaba nnyo ng'alowooza nti ettanira Katonda naye ng'ate abazadde gye bali mu kyalo yabeerabira eyo, oba nga ab'eŋŋanda abeesudde bali mu mawanga ga njawulo tabafaako, yabeerabira eyo, tabafaako, tabasabira, tabalabirira, tabayamba, yeeyamba yekka ye. Ate oluusi abaami tebasasula school fees. Oluusi omukyala niye agamba nti omwami tewaleseewo nva oba tewaleseewo munnyo, kankulekerewo ddala kankuwe enva kanzifumbe nga temuli munnyo. N'olwekyo bannange tulina okwagala ab'omu maka gaffe
n'ab'eŋŋanda zaffe sinze mbyogedde bayibuli bwetusuubira. Kakati muyinza okuba nga muli eyo oba ng'oli eyo naye nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Omanyi byonna byonna ebirungi biva mu kukkiriza Yesu Kristo. Nakuno okwagala si kwabikola bukola, twogera ku kwagala okwanamadala okulagibwa Katonda. N'olwekyo nja kusaba nti bw'oba oli eyo ogenda kuddamu essaala eno, okuddamu ebigambo bino nga mmaze okubyogera, olwo naawe otwala omukisa guno okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Omanyi bayibuli etugamba nti totya oyo atta omubiri, wabula toyo ng'amaze okutta omubiri ng'ajja kusobola n'okutta omwoyo. Mbajjukiza mikwano gyange nti wano ku nsi tuli mu lugendo, tuyitamu buyisi. Ne bw'oba owangadde nnyo tojja kusukka ku nsi kuno myaka 12, naye ate mu ggulu oba mu bulamu obutaliggwaawo tugenda kumalayo emirembe n'emirembe n'emirembe. N'olwekyo mbaaniriza okukkiriza okuyingiza Yesu mu bulamu bwammwe. Kati tuddemu ebigambo bino. Bw'oba ng'okkiriza oyagala kutwala Yesu ng'omulokozi wo. Ayi Yesu, ayi Yesu, nkitegedde nti ndi mwonoonyi eyeetaaga omulokozi. nkitegedde nti ndi mwonoonyi eyeetaaga omulokozi. Nkwegayiridde ensonyiwe ebibi byange. Nkwegayidde nsonyiwe ebibi byange. Obinaaze byonna ntukule n'omusaayi gwo. Obinaaze byonna ntukule n'omusaayi gwo. Okusinziira ku kigambo kyo. Okusinziira ku kigambo kyo. Mu Baruumi essula 10 n'olunyiriri olw'omwenda. Mu Baruumi essula 10 n'olunyiriri olw'omwenda. Olwaleero njatula n'akamwa kange. Olwaleero njatula n'akamwa kange. Era nenzikiriza mu mutima gwange. Era nenzikiriza mu mutima gwange. Nti nno oli Katonda. Nti nno oli Katonda. Era nti nno wafiirira ebibi byange. Era nti nno wafiirira ebibi byange. N'ozuukira mu bafu. N'ozuukira mu bafu. Ebibi byange mbikyawa. Ebibi byange mbikyawa. Era mbivaako kaakano. Era mbivaako kaakano. Nkwaniriza. Nkwaniriza. Okujja mu mutima gwange. Okujja mu mutima gwange. Ne mu bulamu bwange. Ne mu bulamu bwange. Njagala okukkiriza. Njagala okukkiriza. Okutwala. Okutwala. Era okwesiga. Era okwesiga. Ng'omulokozi wange. Ng'omulokozi wange. Era Katonda wange. Era Katonda wange. Mu linnya lyo. Mu linnya lyo. Amiina. Amiina. Olwaleero. Olwaleero. Ndokose. Ndokose. Amiina. Amiina. Mwebale nnyo abooluganda okuwuliriza. Mwebalire ddala. Mukama mwebale nnyo. Mukama abawe omukisa.